waliwo yazeggulo ne mugamba nti oyagala PLU ticket kubanga muhozi wa maanyi ewammwe values zo zimanyi ebigendererwa bya muhozi obimanyi ebigendererwa PLU obimanyi kyovula abantu bayeripanga ku nuupu sirwa kubanga bamanyi values za Kyagulanyi n'ebigendererwa bya wabula bo lwa kubanga nuupu ewaabwe kati jinja yekutte abantu bonna kati bayimba people power our power n'olwekyo omuntu kayambale ekimyufu agende afuuke omubaka wa parliament oba kansala omuntu kwekuutiririza ko kufunako akafu kiba tekitegeeza nti nno byo ebigendererwa abo abimanyi abavubuka balina ebigendererwa by'abantu be bawagira ng'omuntu yenna atandaba kugamba nti vaayo kola kino ekigendererwa kyo kitegedde omuntu nga tannakugamba nti vaayo okole kino ekigendererwa kyo kitegedde tebagenda mu bintu bye tabatannaba kutegeera bulungi kubanga ebiseera ebisinga bayinza okugwa mu buzibu oba ate ng'abamu be bagoberedde beenoonyeza byabwe. Okay. Honorable David Kabanda, gwena Secretary General owa PLU, gwena live ku program yaife ya NCNB. Honorable Kabanda, ojiri wakoba nti avuka n'abandi tibaidi bigendera by'ebintu ebalikola. But the fact is nti abandi kubo baliko bantu wetuli ntuna East African community. What happened in Kenya can equally happen in Uganda. Era bavayo bakyogera lwatu nti ababeire Kenya basoboire okuyingira ni parliament batuusa amaloboozi gaibwe era bakoba nti bo ensonga de baabe bali kwekalakasi zaaku President Ruto yasoboye okuba nga withdrawing financial bill yabeere nga ekufaanana kwembi. President Ruto yagira mu maisera yagoba cabinet ye. President Ruto buti aviro yakoba nti abasibibwa aba Generation Z abasibibwa nga bali kwekalakasa basotinge failed babone babale kule. Don't you think avuka bana Uganda baikuloza nti what happened in Kenya and the way the president is reacting baloza nti ni General Museveni is reacting in the same way? Constitution za fezanjaulo. First of all, okudeployinga amaje just amaje e Kenya wetagisa koti okukiriza. Ere inokuwa n'obudde bwekuwa nti tukuwadde essaawa 8 zokka zobo deployingira kamaje gasobole okustabilizing embeera. Eri Kenya police okuteekesa amateeka mu nkola gonna erina kusooka kufuna lukusa kuva waggulu. Kati constitution zino za njawulo n'olwekyo toyinzaga nti bali basobola okugenda mpaka mu parliament ate nabo osobola okuinkaitinga abawana Uganda kakati olaba bali bakikoze naffe tukikole. Amaje gaffe naffe ne bwogatwala e Kenya ate wana abewaffe at least bagezaako ab'e Kenya tebayinza na kufuluma mu nju wala ab'e Uganda bo nga bafulumako mu nju. N'olwekyo constitution za njawulo but also President Museveni enguzi tajja gisobola abantu ne banayogera emirundi emeka kubanga ebimu ku biwasomye wali abantu abavubuka abo bibagamba bagamba nti parliament ya Uganda nene nnyo se bagambi nene nnyo ani yakuliyetinga constituencies ezo. President Museveni yayimirira wali n'agamba mbawadde bagamba districts nyingi ani azikuliyetinga siwe ekitiibwa president. Kati enguzi tajja gisobola talina bwagenda kuvaayo okugamba nti nno nze bino bye natondawo mbijjeewo. Cabinet erimu abantu 82 agenda kubagoba agenda kubakola ati omuntu omulala alina okujja n'akola ebyo n'abavubuka be baasabire kubanga ono aliwo tajja bisobola tagenda yabitondawo kubanga kakati ogenda okulira kabaana nga abantu bekasambya batandise okwekalakaasa ate nga bamukuttabbi bakukutobbi kakati baba bakukutobbi ate kakati politics akwataganira wano obubbi bwo kati president n'omusaasira baabi ng'atandise okuga nti waki sijja mwogerako kubanga ate yakomandinga region namba wabbye ebyobufuzi n'ebyokukolera eggwanga balina okubyawula tulina okwawula enkulaakulana mu bubbi. Okay. Honorable, awo wenyini woletedde ntuna okwawula ebyenkulaakulana mu bubbi. Weeks eziyise ebbiri esatu waliwo okukwata abaka ba parliament bali accused nti allegedly nti benyigira
mu bubbi bw'essente za Uganda oba ez'omusolo nga bazeegabanya era nga mulimu omubaka wa wano ebusoga Honorable Paul Akamba ow'Ebusiki, mulimu Honorable okuva mu Eastern Steel Honorable Mutembuli wa Bunyole, ne wambeeramu Honorable Namujjusise, finally n'akwasa empisa mu PLU Honorable Mawanda. Bonna bali mu kuwozesebwa misango gya Bulyake na Bukenzi. Waliyo amaloboozi ge twawuliddeko mu constituency ezimu nga gagamba nti atupetitioninga twagala omwana waffe bamuddiremu. Bo batudde wansi omusango ne bagumala ogusala balowooza omwana waabwe ayinza okuba yakwatako akantu yalya naye bamuddiremu bamusonyiwe. Omanya kireetera ekyo okugamba nti bamusonyiwe ensonga eri emu. Kubanga listi engeri gye bakuttemu abantu eri selective. Abantu bonna bogenda okubeetooloola ababba ssente ezo. Bonna tebannabakwata. Kati abantu bagamba nti nno naye kakati bwebanga bano tebasobodde kubakwata, lwaki ate ono waffe bamukwata? Obubbi bwe bubbi tewabeerawo mwana na kyana. Obubbi bwe buba bubbi, abantu bonna babakwata. Kakati kyobulaba abantu baga nti waffe bamusonyi kubanga ezo sente za cooperatives z'owulira bali mukwatako ababbi miliyoni 15 biliyoni 1 wali ababba biliyoni 6 muntu omu n'azitwala. Naye tebanaba mwogera nako, tebanaba namusamuninga, tebanaba nakola ki. Kakati singa bagamba nti nno abantu ababbi ssente bonna babakwate, it is better. Honorable, ogamba nti wali yabbye miliyoni 6 biliyoni 4 biliyoni 16. In fact nakuulidde nnyo ku kye biliyoni 4. Ndi wali yabbe biliyoni 4 naye tebanamugjayo. Lwaki tebamukwa na accountability ye mulima jiwalaba olupapula lwa New Vision. Yes sir. Olupapula lwa New Vision lwafulumya abantu abafuna loan okuba microfinance support center nga teziriko na assessment kwegamba omuntu yenna nga talina na collateral talina na kyasingayo naye omuntu ne bamuwa loan nga terina approved. Abo bo lwaki tebabasamuninga ne banyonnyola 44 billion omuntu tayinza za accounting ne baga nti Akamba yabba miliyoni 15 era mbadde nja kubuuza bano immunity bagijjawa bogambye nti babbye ssente balemereddwa okwaka okola accountability naye tebakwatibwako tebalina bagenda. Anti okulwanyisa enguzi nkugambye tukutaddemu ebyobufuzi. First of all eri abo be evangelists abagamba nti balwanyisa enguzi n'abo abateekesa mu nkola amateeka ag'okulwanyisa enguzi. Abo bennyini be evangelists abali ku streets nabo olaba nga bali sponsored. Ne bano bennyini abakwatisa amateeka nabo balondobamu. Ono tetujja mukwata kubanga akola kino, oli tetujja mukwata. Kakati gwe tuyinza kugamba nti nno okulya enguzi apokaddemu oluganda omukono w'omukwano